waliwo agayijjako enkofiira enkofiira nja kugijjako ondabye bwati bwofaanana era jaamu ne mutandika era omwaka ogwo nentereza olutwalina Christopher Yiga ye yali meya wa Kampala gwe sokodde mabeka embeera bwetyo bweti Pepe bwate bwakola emirimu gye Katonda abadde amenya amateeka omusajja yatandika 1994 embeera bwetyo bweri muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 agenda kujja atuwulire mpulira bamuyita Ssaalongo ayina abalongo oba talina tubadde tumugye ku mulimu nno ng'abantu batandise okwonoona entambula naye embeera bwetyo bweri muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 Pepe fe abamulina leero Pepe fe abamulina leero muganda wange sebo wange oli otya taata omwami oyo mumanyiko ki Pepe bade sinamugenda kiwanvu naye ng'otera omulaba tera mulaba emirimu agikola ali kiriya assalamu alaikum kale embeera bwetyo bweri muganda wange atulaba ku Bukedde TV1 noonyayo sajja nga mukambwe yesebo wange Pepe ate gwe Pepe soko gye tulabe soko gye twogereko noono owaye Pepe omumanyiko ki Pepe ono musambi omupiira ali awo oyo musajja awemula nnyo oyo awemula baba si bigambo birungi eyo kambuulire owaye waki owemula sinaba kuwemulako omusajja oyo agambye owemula kati uwe mwakajidde wano ne muyimirira mumpulidde ekigambo ki tunakulira ng'omansa ntungo nze simansa ntungo ndi Ssaalongo peya 3 nesobola kumansa ki oli Ssaalongo abalongo emirundi 3 peya 3 baana 6 kati mu Buganda oba kigwagwa oba kizezenge Ssaalongo likoma ku mulundi gumu bw'ozaala abookubiri obeeraani maaso bw'oyongerako abookusatu oba kigwagwa ekiddinganya biri bye wakola kati nze kyenjogedde ngambye kizezengere mbadde kizezengere kirala ekyo kibeera ku mazzi ffe kati tuli kigwagwa naye kati Naalongo yaali ku kijangu nkwagala wano mu kkubo direct Naalongo yaali kuki Naalongo gyali kaakati mbadde nkyakubuulira nze bwe mba nkola omulimu gwange nkola straight forward wagusoma twagenda e Masindi neŋŋenda ekibuli emyezi 6 certificate njirina ne bw'oŋŋamba okubuulira ennamba ezo eza mmotoka mu lulimi olwaffe olw'ekisirikale nzikusomera soma eyo ejja eyo bagiyita uniform Bravo Romeo Rima Bravo kati eri uniform Bravo Mike figure 481 kilo kati bwe nkubira mu traffic nga waliwo obuzibu nga musomera teri uniform kati kankusomera eri uniform Alpha Juliet figure 849 hotel yaba ategedde hotel ye age kati eno giraba eno eri uniform Foxfort Quebec figure 109 golf owaye omusajja ono mumanyiko oyo omusajja w'abakazi nnyo wakyala afiira oyo afiirawo ku bakazi ddala nnyo abaagala nnyo ekkubo tebatomera mukazi anti omukazi yenna ye nakazaddewo eggwanga musiraamu mpa ku salaamu omukyala yenna ye nakazaddewo eggwanga soko gye Ssaalongo abantu beeyongedde okwagala owaye kiri kitya ekiriwo ali sede oli kiriya yamaani ate sikulabangako obadde tondangako jasi mugambe owaye kamera jangu otunule muono jasi abantu beeyongedde okunjagala gamba tweyongedde okwagala Musa Semwanga tweyongedde okwagala Musa Semwanga kiddemu omulundi gumu tweyongedde okwagala Musa Semwanga gwanise bwa nze Martin Sekirala omusajja ono gwe twogerako Pepe omusajja ono akola omulimu gw'amaanyi wano akolera ddala omulimu gw'amaanyi kale nkutadde atulaakubuka owaye muwange eddakiika ziri zitya jangu bulijjo nkulaba ku TV kati nkulabyeko muganda wange kati mpaayo ku ssente kamala ogenda okukola tolinamu yadde ze wasuziza nzirina naye zange kuba tekubadde ekozizzo
Yako. Naye olayika oli mugumu. Asiri mugumu. Naye ng'oli ssedde. Ndi ssedde. Kyakabi. Pepe jangu. Soko nkange mwawo. Aha. Ndowooza okitegedde atulaba ku Bukedde TV1. Embeera bwetyo bweri. Aha. Pepe. Naye okozesa amaanyi mangi. Aha. Omusirikale n'omutendeke. Tobeera nga munnakyalo oba nga siviliani. Olina okukozesa obukugu bwo n'amaanyi, bwe tokozesa amaanyi ku boodabooda nga bw'oziraba wano oyinza okugwa mu luguudo. Kati ofunayo obudde obw'okufuna ekyokulya. Ekyokulya wano weekiri ssaawa awo 7 tewabajjaamu babudde bwa lanki. Kati otandika ssaawa mmeka soko? 11 mba ndi pooti nze wano ku pointi yange kubanga nina okusasa abaana b'essomero erino erya Kampala Sekendule n'okutereeza ekkubo bano abatwala abaana abagenda wali waggulu ku muzigiti guli ogw'abasiraamu okutwalayo abaana nemba nga ntereeza ekkubo kubanga abaana babakeeza. Kati nga tuwummulamu soko ddeyo okole ngenda kuddamu nkuyite. Deo tuwummulemu naye embeera bwetyo bwetambula tuli mu kibuga wakati. Tawhidi eri Abasomali gye basaalira wano Pride Theatre wali odi Kampala. Nze Musa Semwanga lwaki nedda. Obitiibwa ebijjuvu okujjako bajjukiza nti nno nga 31 Julayi Beene aweze emyaka 3 ku Namulondo mu 2 kyekira kituyinza obbagamba mpozi nobajjukiza ekitabo kyange ku Vision Group wekiri wano ku Bukedde nokuba ennamba yange sebo wali wagula ennyingi kyekinyaguza sente nyingi n'abalala nga mbeebaza nnyo mwenna abaabeera ku mukolo gwange ne muguwagira naye gesandikibwako zeezo n'okudda waggulu osotuwa akakadde obukadde bubiri gw'amanyi kyoya siine enamba togibawadde enamba bagimanyi eyange akadde kayinza oba tekatusobozesa kandi olugibawadde bali nikugikuba 0701 634 143 0701 634 enamba ya president w'olugambo Josephat Seguya eyamenya likodi nga akola dina ebyafaayo but ne mumpagira mmwe bennyini bwe twakikuba nammwe kale tugende emboozi zaffe za bodaboda awangale ayisa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Desonga mwana ogenda songa ogambe kiki Mukisindogoma 10 na meka omwezi ogukumeka za vipataye wa mitana ki ekiriwo bibitambula biti emmere mugiri eno mere tugiri eno omwana akamere gulya kameka mere tuli katandikira ku 10 abantu bangamba kya boda musasanya nnyo mwonona sente okoze 15 olya 14 lwaki musasanya nnyo boda mwena abali eyo ludawa mu town ludawa nokwetolola Kampala na chengera busegazanyi mwena mujowane na lukolongo wagwana olineko lwaki mulya nnyo sente mulya sente nyingi okoze mutwalo olya kenda tetulya sente nyingi maswanku emmere tutandikira ku 13 14 waliwo bagaa nti mulya nnyo mpola mulya sente emmere nga yammeka tulya emmere ya 13 n'okudda waggulu mulya emmere ya mmeka ya 13 n'okudda waggulu okudda waggulu nga mmeka 14 15 aba boda okola emitwalo nakyo ekikulisa emmere y'emitwalo ebiri balye batya bajja wano soogendeko batemeretemere omuntu wa boda mutemeretemeremu yaliridde atya mutemeretemeremu wa boda okola emitwalo ena kitundu kwena kole lyako 15 sevingeko omutwalo sevingeko emitwalo ebiri ofuneko ka saving kewaka okolera ku stage yawo okolera ku stage y'oku Arm Business Center awo mu kibuga Kampala wakati Linga bakolera mu kibuga muba mufuna sente lwaki olya 15 zokka. Masoko okulya 15. Olina okusigazaako kasente kewaka mwana kitegeera. N'olyako 5 abe waka n'oba 7. N'akasente k'obusajja buno bugira. Okitegeera. Awo kutegeera amasako waka. Alalalalalalala. Wale kubanga otulaba muganda wange. Ninako nfuna omukyalo ono anyumizeemu. Senga. Kyekiriwo. Obulamu gamba. Nasuubiza kumpa sente tewaziyo. Linda kungenda kuwa. Obulamu gamba butya. Mbeera mbi. Mbeera sinu. Olowooza owa bodaboda yali sipenize sente ze. Owa bodaboda kale ekirungi kye mbamanyiko. Nno mubaseera emmere balya nnyo ate. Baagala nnyo abakyala. Kubanga sente z'ababodaboda zibaawo. Baagala nnyo abakyala era benda nnyo. Kyekizibu kyabwe bwe kyolaba. Naye nga be batuyimirizaawo. Wadde bayenda nnyo ne bakoze ki? Batuyimirizaawo. Wa bodaboda yali saasanyiza ate okutwaliza.
ne babeera abakazi abangi sigama ku kyabakazi amaze okukola akasente ke sente yaziridde atya wabodaboda alina okulya sente olw'ensonga ekyebbeeyi kyabbeeyi wabodaboda tebamuteekako kyaggulu oyinza omuteebereza ne bagamba afudde accident n'atakirya kati balyenga bwe baagala abalyenga bye baagala eryo ebbeetu twalibawo wabodaboda akasente nga bwakafunye nga nze nabakyala w'omuwambizi bwentyo bwenteesezza n'abakyala gye baleko bwendi nasanga bana babodaboda balyanga sente meka wano okulya kamere kamere akatandikirwako n'omutwalo bagulya abo bagambye kulya balya bo balya balina appetite era bwe bawumuliza ababoda ffe tetukola babawagira nnyo be batubezezaawo oli ku Bukedde tv omuntu wa bulijjo nyumyamu ne n'abakyala agambye nti ababodaboda bano n'abakyala wa wano owabodaboda osobola omuwa ebbanja owabodaboda tebalya mabanja ekyebbeeyi kyabbeeyi owabodaboda teyeewola tebewola zibaawo ezaabwe sitibazijobona babodaboda leka n'abakyala leka tugende eno nga ze kulya ate agenda n'ekifuluusi ekyaki ekyennyama kati kizibu owa bodaboda okuggwamu babeera n'akasente baabo bazzi bebeera baabo basazeeko sabula ekyenkya